po jako akawuwo nchatukera katosi kumujjayo atulaga obulema bwe buli yatugenda busibi buli mukutu tujja kulaba okutu kwale malawa abaliko obulemu bano okutuuka okunabira abalamu ababerimbika mu maaso babadde mu kuddamu okulonda kansala anaabakiikira ku division y'e Mukono Central Division nga kano kaddiddwamu oluvannyuma lw'abeesimba babiri okuli yazirwanako Frederick Serumpaniso wa NRM ne Kiggundu Hussein owa Independent okusibagana ku bululu 18 ekyaviirako okukaddamu ngeri gye tulwanyisizaamu nga nafuna 18 ku luli mu gundi mu kamyufu buli omu alina okwesoti nga namanya bankubiddewa ate kirungi nti naffe wano wetuli naffe tulina omu yali aguddeko. Oluvannyuma lwa Kiggundu okuwangulwa abalema batabukidde Serumpanise ne bamulangira obutabeera mulema era ne bategeeza nti bakoye abantu nga Serumpanise okubeerimbikamu nga batwala ebifo byabwe. Byabalamu batugamba mudde mu byabalema eri tebatuwa chansi bali abalamu tebatuwa chansi batugamba mudde mu byamu ebyabalema mugende mwesimbe eyo newankubadde ng'etteeka litukiiza okwesimba eyo kakati obwaffe obufoofufo bwe tulina obutonotono tulekere tuve mu bantu oli okujja okwerimbika najja n'agamba abo balema tewali abategera gwe gendeyo kasoowe njira emisumali ibe gyafumita mukwano temujja mukwanukula Serumpanise abategezezza nga bw'alina obulemu nga yabufunira mu lutalo lwa 83 wabula nga tasobola kweyambulira buli omu. Nze nakuwa amasasi mu mwaka gwa 83 mu lutalo lw'okwenunula ennaku z'omwezi nnyo gwokuna 83 era ndi mu UPDF lwakuba nti naginyuka nga mpezezza emyaka 5 ne bateekamu ekyuma kuva wano mu Bunwe okutuuka mu Vivi naye olw'okuba nti UPDF eddwaliro lya Ibombo nga lijjanjaba n'amaanyi mangi n'obeera ng'otambula nga atali nnyo mulema naye nga ndi ku buvune okuva mu 83 era n'amabaluwa gange ngalina. Ono abeebazizza okumulonda wadde nga bamutankana era n'abasaba okukomya okwesosola kubanga atali mulema nnyo asobola okubayamba amangu. Neeyama okuwa mukulu ono amaliba g'engato atunga engato era enkyanja gatusaayo ewuwe kuba simye bampadde batampadde bonna be neeyama abali wano ngenda kutuukayo era nja kusigala nga mbaagala nga bwe munjagadde nnyo. Nsubuga Abdul Majala ng'ono yakiikirira abaliko obulemu ku disitulikiti y'e Mukono annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Obulema nga balowooza nti nno kintu kirawo kyaki kya muzannyo nti buli mukyagala kyakuba kyakiramu naye so bwekiba nga kivudde nti bannange tujje abantu mu sisitimu yaffe tusobera naffe tujja kufuna ki okwanguyibwa okuwa bannaffe liida abawansi. Ye Kiggundu Hussein oluvannyuma lw'okuwangulwa ategeezezza ng'akalulu kaabwe bwe keenooneddwa abantu abataliiko bulemu abayingiramu okubatabula. Ffe tusazeewo tuveeyo tetwagala bulema bwakutulaga tetwagala bwakutwebukulira kati nze kankutambuliremu nayo embanvu eno bwenti nzija era nkwatako kugulu kwange ngondaba nti oyo musajja muki muleme ebyokulaga tetubyagala bubanganga bwa mu mpale nti oyo musajja tazaala. Luwa Ramadan akiikira abaliko obulemu ku munisipo y'e Mukono agamba nti akalulu k'abaliko obulemu balonda kusinziira ku bulumi nga bwe bayitamu ng'abalema nga mu kino baba basobola okukolera balema bannaabwe. Obulumi bwaffe ng'abaliko obulemu omuntu aliko obulemu nga bulabikira ddala nga nze bwe mundaba mu kagaali ne bwe ndaba omwana omuto gwe baakazaala nina obulumi kubanga ekyo mba nakola ki nakiyitamu omuntu oyeekulirira wansi nina obulumi mba nakiyitamu ekyo mba nsifuba okulaba nti omwana oyo nina omufunira akagaali omwana oyo yeetaaga emiggo omwana oyo yeetaaga omufaliso oguliko akatundubaali. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kiggundu tanagendako kundoopa mu bantu balamu naye yeffe nagenze nga atuloopa gundi aganye okumpagira ne batukubira amasimu nga batutiisatiisa.